Subhanallah, I go hati wallahi. Malengo kwekeyo je batakusange wallahi. Subhanallah, I go hati wallahi. Noyimba lukweru. Je bata nze singa waboda teyasula bidongo byange. Singa ndi wala. Kati wakitogidde mu sharia. Nedagezaako. Subhanallah. Azabati wallahi. Subhanallah. Olaba mwabatamanyi kuyimba omuntu bugira fa bamanyi oyimba. Kadi elyo vocal lyonna lyengogodde. Subhanallah. Soko otolere ku bantu salamu. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuwadde prestige. Webale kulya. Bahaji ne bahajati. Tosiiba osula busuzi. Mimi. Munasonyiwa abasinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyi kudda mtu manyi jitola. Ati muna ebisale bisinga bahaji be batutolera. Kati twamanyira kuddamu. Ali mpozi ngono aji mutabuliki kubanga nakubye Gawlina. Nkulaba. Yayita Gawlina. Inataka. Nyonga bashikanye serebu wange. Amin. Gwe bali kunkubira kayimba ko nkagala nnyo Hajji. We bali kagala. Buza ku balabi ba Delta Force. Abalabi ba Delta Force amanya Vivian Mimi sanse nnyo kubeera wano nammwe. Kansubire mugenda nyumiro program eno. Tera ku namba Brenda gira salodde Masaka. Wanje. Njagala abantu babakube ku mashimba buze ku Vivian Mimi. Abantu bayizoberere bagamba wasiye ye. Ali akayimba ka Hajji. Mushaliyo oli mulala ne wano oli mulala. Soko bawe mwaka pera bamanye ndi atudde wano yeye. Yadde salamu. Ekutewo ku Salama Road. Naye tugende n'ekyo. Tokwata yeyo mkwano, tokwata tuveye. Tugende, tuwe mwaka pera. Subhanallah, ago hati wallahi. Malengo kwekeyo je batakusange wallahi. Oba mfune chambe. Akukwata kera nyumbe. Omusajja wango nolumbe. Mwe wala mfune edembe. Akakayimba kadde muri mix. Mfune chambe mwamutekewo erinnya. Osule we erinnya. Osule erinnya ki? Nedda banange. Sisobola kuteeka olinya lya Hajji. Mufutiriya mnawe. Aya hey. Owemula. Obere serious nawe. Owemula. Tuli kwati seat. Hey. Bwe kibuzo bakikulema okuddamu fine. Nedda nkwano. Waliwo ekitagenda okukola wano. Vivian Mimi amanya amatufu gwani. Namatovu mili. Ndi mwana nzarwa we. Kali dididi yavaawa namatovu siraba wele gattira. Gona manya gange kwa. Yes. Music industry ogisanze otya? So far sijja kugamba nti ngisanzewo because nakwatibwako mangu. Yanga bw'obitegeera. Ekikisa kyangwamu awo nenfuna abankwatako. Yeah. Ze bulijjo nkuludaba ku buyimba bwo kati ate n'ontabukirawo ku TikTok n'engamba nkalabako ddika maama. Nga keekana akatudde. Abasinga munaye babeereyo nga bamanyi bagenda sanga omuntu omukulu. Omunene. Kati banange mulaba wano. Daba. Sijja kyusa mabega. Tofaayo boda yakuyisa bubi ng'osandika. So wadde kyokka Mimi kati ntandikirewa sooka otumire ku mukulu. Mukulu kyoba? Oli ayita mu siringi. Abakulu tulina bangi. Atasobola kwagala neiba. Tata wange omulungi batata bange mwenna gye muli abakulu. Mukulu nabeera creative naawe obadde ki? Kiki muli ongambye ntumire omukulu. Kwa prestige mu mutwe. Achala abantu abakulu mwenna abali banaye mbatumiddeko. Tema. Togera natemogera serera. Serera myaka. Ni myaka emikulu egyesalirawo. Nabo bakiki bagalo bateekako malayika mmega. Ate aliwo. Oliwo boyagala okogera emyaka gabageza. Kakutande. So tutandikire wano. Gwe neriya mu kiki? Tukolera wamu. Tukimanyi. Akera kujjawo okera genda uwe.
tukolera wamu asobola okujja wange asobola okugenda ewuwe. Yes. Kati awe mutera okukolera wani? Wanje? Awe mutera okukolera wani? Tukolera wetwa. Kati boyfriend wo amumanyi nawe omanyi girlfriend we? Sina boyfriend right now. Ate ye? Simanyi munaye. Simanyi oba ino jja mubuuza ng'atuuse. Tugeze bugeza singa bakugamba okuba Liam n'okumububira osinga okolako ki? Nga lwaki mba mukuba? Omububira. Ndowooza abalayi badde tutafuuse mu kitegedde. Sokowulire. Saagala osale kintu kimu. Lwaki oba omukuba? Omuntu yenna asobola okububirwa. Asobola okuba sisawo, asobola okuba muganda wo, koona maama wo no, kitegeera. Anda oyagadde okuleeta NB mu ansayo ne yeegaanyemu. Nabadde bweyebuliza simu eyizo mumira waayawo. Naye nga neyanza ka prestige banna. Ka prestige uyo market ya waffe. Osaze wa Ajati. Alaba nno market ya. Ajati. Kale. Mazima Hajati ansuubiza kilo 10. 10 zeziriwa zezino. Onebaka nyashegera kula nabakire mu ene mu nyumba n'emisana kuliko akuume wange. Right. Ali akuwandiikira ennyimba zino zoyimba. Liam Voice. Banna muntu yajjiddwa. Buzibu ki? Ani akuvuga ng'otambula? Liam Voice. Ani akulondera ku bugoye bw'onaayambala? Liam Voice. We hosting banna. Babampa nveeyo. Kikyakunyiiza. Nze njogera mazima. Pozi tuli ku siiti. Obuuzi. Muntu kikwogera ku makya n'olowoozaako? Bangi. Mpaayo omu. Mama wange. Ng'ovudde ku bazadde wavaayo ludda toli mu. Nedda. Ekyokuba nti navaayo tekinnemesa bulowoozaako. Kale kintu kinga wakazuuka bw'oti kyosooka okukubako eriiso. Nga si simu yo. Obulamu ne butambula, olunaku ne lutambula bulungi. Tereza mu kibuuzo. Kale si kintu. Ate kale wagambo tefeza. Tereza. Muntu kiko. Era Liam Voice. Neze mwasali. Muna bagamba bolwalo omuntu mufaanagana. Osekero totunudde naye naye aseka. Kaswitch kalirida manager yakalina abanyigira kumu. Oli management ki? Oba nawo second under Powers Entertainment. Ate yali ya mwali management ki? Cloud Africa. Mukwatagana mutya? Ebitogatta bingi. Ngamba management yezo zikwalagala zanga za sizezimu. Za Luganda. Namu na namu. Nkonanko. Yes, nkonanko namu na namu. Zijja kwatagana. Genda maaso mukwano. Nze nazze kudda mu bibuuzo byo. Gamba bimpeddeko bannaye na hot seat oba nkyaze lumu. Magezi kigo omwana omuwala ali eyo ayagala okupapa oba okuba mu malaga yingira music industry. Ekisogera ddala okupapa si kulungi by the way. Okupapa si kulungi yadde. Kubanga ebintu by'oyinza okusanga mu kupapa. Muganda wange, muwala munnange. Ojjawa ekirowoozo oba muntu kye waliwo yakutuuza n'agamba nti kati yingira music. Oba wali okiwulira mulinga gwo? Nokyali munze kuviira ddala mbuto. Kuva eri mu nasale. Watandika okuyimba kuva ku ssomero? Kuva mu ssomero. Nenzija nga nzija na dro. Paka. Aŋŋaanye rero tukuba kalamba. Kale kasoke tuveko mu bulango tukomewo. Kuba kumanyi dala baby kumanyi ebikunyigana nejo waliwo lwa kolabe yanyumira lwakubamba nesimanyi taito ya lwagida batya fly away eyo fly away kalizo mayi bulijjo bwenya agenda maaso nawe fly ne mukulinkeyo mu bulango babakama bafere mu buyimba mimi muyimbi ki omusajja gwe gomba okukolako naye? Bawerako by the way naye. Payo.
Payomu. Ngena ku disappointing muganda wange. Sina we speed kapapula. Siyogere embalasa efe. Nwe kasita asooka omulabye. Asooka aliwa. Njagala omu. Fly away then. Ayo muleke mpayo omu. Lwacha donga ndiretinga ku luyimba. I love Jami. Jami Kaucha. Yeah. Bambi Jami Kaucha mbera jayita mtu ongera musabira. Yeah. Ato mchala. Omuchala I love Nava Grey. Nava Grey. Ale Karona njagala okoleko ne Karona Ntongo. Teshina buzibu. Muwuliro otya. Chance boja sina buzibu mukwana. Soko mpeka imba ka Karona Ntongo akapya. Omanyi talent bwe zisinka naye. Omanyi walo conferencezetubera munola banga Mesha Ayatudde wano Ronaldo wano Karim Benzema olinola banga talent zisikoze eki. Ozirina kati nina wano mimi inalia muwali kati kankube ku kalo tuwulire. Bwe mukola amaka imba kabasatu kiba kitya. Pound soko mpeka imba ka dakika emu. Tukome wonse sebibuzo wano otiye. Katonda by the kansuka ngulishe kalo na Ntongo musho ya mayinja kati tutegedde ekituufu wali premier linga mberenge manager tulina ye waneno yatugambye ndi mberenge ya villa dala wa mayinja najitwale wanishenule lwe luyimba video out abayimbe bayirege batambuza obulamu bwabwe balabe edduka njagala okoleko ne kalo na Ntongo kolabo. Yeah, by the way, vocalist mulungi sobola ganira chance bwejja. Tewali buzibu. Kati tukusubira mu ka concert Vivi. Kuba enyimba za singa zonna story nga bayimbi balala ntibagamba nti alina enyimba 10 nezitambude ziri 3. Buli lulimba lwoto inamo bakisima. Kama mna abadansa asidde. Obali ya mu lusozi lwe yagenda kulo yakutwalako ne munaaba amata. Ojja mubuuza nga atuse. Mayiri ya mutabula. Mayi bana basajja bayambuka ensozi buli weekend aba mu kibuga. Taina booking ya weekend. Monday paka Friday busy. Weekend aba mu kyalo. Baba kaize ku nsozi. Skedie nga wajisoma banayi. Kai tufune tika concert. Kai we kabera kalishe nazi gundi. Yeah? Nida concert sisawa zino mkwano nchetekateka. Kati yo mukulu atuwe kale. Inshallah bwana basimye. Kuba gwe personal we ne personal we. Omukulu w'abandi bagambye bona abanga osobodde abantu bateekemu. Yoga mimi bana. Abantu baweka concert omukulu. Tuwe mpamwe akapera mulimba lolupya. Nalo yaluwandise. Yaluwandise. Sebo kati fire tusulirire bafani beta chatuwa. Kati gwatu kala katendongo. Aleta anytime. Yeah. Wenda gambo mogelele kugamba kati ngogambye bwaleta. Tukusubira mukola bendera naye. Bumnaba musabi. Fewe etuli. Kale. Kubaga nine kiruddu. Leba wodi ekola studio weri. Kola beje sitegete. Soko twe mwaka pera mulimba lwa folupya. Tubageza kola bonga ya myaka na myaka. Nga mwenewe mubawe likale lyo liwizo. Inshallah. Your love is so magnetic. You're magnetic. Pama kapera mukaiba kakapya. Ai Katonda mfukamidde mu masoko nga sabayo kasekindi ekindese songa za mutima gwange n'ogwoli gwe wampa tube fembi eyo gyali binje bimusobako kyenva nsaba mu bimwembi. Pulo nyimbira kayimba kaliya mukamu. Manyi nti omwoyo gulisigala gukulwanira newe ndiba sinyise. Toneweza kuimba leka nyimbe. Oya ndiria muyeka ya yemba. Mpaku masimu. Puli ya dalanga liya muyeka ya yimba. Mweba lekuna za mtu kubaita mukokota. Mutu naye mutu bafani mubakokose. Mutu kubyendo muntu omuya yimba tuloza naye. Bale bukuba ku masimu twogereko ne Vivian mimi tumwina mu studio nako lwalero mwana muwala ayimba aina edogoze bayitali ennyonza oshegera ngato muwandishi tulina Eliam voice. Hello. Tukole. Nafo kuulizaako taata osinzidde wa? Sinzidde Kasozi. Vivian mimi amulabe ye?
Saba ya kayimba ke kamu, kayimba kachaka kisingo kunyumira ku ye. Ani? Mu luyimba luli olukadde oba pata nene ya kugu TikTok. Kakaddemu golabya abantu ekyo wamma webale bantu bagala kayimba kajjale kavaamu lusita twagala magnetic. Ozegede webale atambulidde gyasinzidde bannange oyo abaleeta omukebe gwa prestige majalini bantu abo betwetaaga flyer weka mwakaji mimi mulia flyer weka mwakaji flyer wa last year olaba tuli mu this year mwezi gwa kusatu omuntu agamba bwa kayimba kabanyumidde kapya kawa kale pali kusimu ana mwana bana mwe mwekoze bintu naye osobola obubaka bwa WhatsApp nabwe tubusoma waneno mimi wetagona ku hello bwokuba Villa TV yo bannange network ekuyiye yo Villa TV yo Yake kukuulira. Hello. Twenda bikole. Bale bobo kubye simu Villa TV yo tusobola okuwuliziganya. Beko bakabwotu oli asosa ino bakabwatu wade masavu. 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 Ngawade masavu. Gagoja. Oshegedde. Mashitegeera. Omukulu tusabayo kalise nazi at least gundi concert. Hey. Ngakamwaba. Collaboration. Hey. Tanedda. Mimi nina kanyomero kangendo okutwalamu. Nakale. Naye kale akanyomero. Oli seti tugende. Gweto faeze wendi. Tubira abantu batanda bakuli kutoka social woza asoka. Mama. Okubiri. Sister. Okusatu. Okuna. Manager. Okutano. Liam voice. Okagudde. Yada ino shoko so silowoza so sebasengeka. Osaka numero akalala. Kukeba deni nawo. Bantu batano bakuli ku mutwe. Nero baddo yagala sicho. Finally ata sivilide mwawo tesifunda dana lusoko. Bubaka kibo inere bafani bo. Bafani bange abalungi. Kansokere ddala bambi ne ku timu yange, family yange, TVM. Team Vivian Mimi. Bane mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo, mwebale kunsupportinga, mwebale kola byonna. Nsima. Ba fans abalungi. Mwebale kunjagala. Neba promoter baleta ku mirimu. Neba promoters. Bookings yemiride zitya. Wezirizo. Bookings zena nkulu za chusa. Ati. Isoka kubazize nenda tena chusa na byo ziteka ku. Ne ebintu ngobimanyi nnyo okunsinga. Nze njogerera abantu messages zino ziri wano ziyika buyi. Lwaki omumugiramu ebigambo? Uno agambye. Alimba beyagala. Ndi ino. Jendage tulabe. Ate WhatsApp ekoze eti. Katulabeko. Linda WhatsApp yange mu kuri starting. Amanya gene. Amanya ne jabe. Nako promoter nkutumiddeko. Nako promoter yayogerera abalimba beyagala. Akadona pereza leka kipu nagamba lojukira ka kipu ke motoka. Liya mwiya yayomba byali bya serious. Era byali bya kulimba. Kale kitwa just gamba bade uta postboka. Ensi yokaye bemanyeyo. Ndio omukulu ye. Omukulu kingamba chemba kimwagala okubya abantu ojja nze katagamba ekintu kimu. Omulaba ngo mutono ne kuseba okumukwano omuntu atabuka. Ekyo kituufu buli omu gumutabukira. Okitegedde kati abantu bagambe bakimanye. Omuntu ali yasimanya aba South Africa ayagala kujja mimi awulye ku ssente ye akimanye nti eno kiruddu. Abantu abali eyo mwenna mbaagala ate tubaagala fenna. Gwe nani? Kale soko kuba baby abamwetolodde abamwe kubako. Otubine ku girlfriend we. Sinzegera mukugamba. Kuba njogera nnyo naye. Oba mmanyi mperi nnyali mutumire. Namatovu. Namanyi ko namatovu. Namatovu Irene. Namatovu. Baba namatovu bangi yawula mukwano. Namatovu Vivian.
yayimba akayimba kamu n'agenda ebweru. Hajji. N'amatovu Vivian gyonna gy'oli tukutumiddeko. Naye ogenda kunzitira wano. Bagenda kubuuza ebibuuzo ng'ovudde wano mukwano. Nikulemu okwanukula. Ate wano nvaawo ngenda wena program nga ngenda mu ndala. Mwe muli kyagenda zali gwe mutuuza mu bibuuzo. Era obudde waffe obuggwayo tukuba nga nze sigala atudde naga prestige. Bagenda kubuuza ebibuuzo ebigenda okukuttirawo. Naye kakati lwaki ofutyanka ebibuuzo byange ovaako ki? Nedda mukwano si kufutyanka, buli kibuuzo nkiddamu nga bwe kirina okuddibwamu. Kubanga ndi kumpewa mukwano. Nakambe tuli ku hot seat. Sagala ojjeko mulamwa gwa hot seat. Temweyagala. Tweyagala. Paya akayimba. Ndoza mukitegedde. Yongerako ku kibuuzo. Embaga yaddi. Eyani. Ni gweyagala naye. Buli gweyagala omukuba embaga. Abula Vivian. Nja kukuba omuzindaalo. Tungamba togenda kutuulodde ku maama w'omukuba embaga. Bana abantu twagala bangi. Vivian, oyagala liya muto mwagala? Mwagala nnyo bambi. Embaga yaddi. Ddamu ombuze buze nja kukuba prestige gwe. Embaga ndigikola n'omwami gwe ndifuna. Kati ate kubuziza kwani? Wabula temumuzi ono. Embaga yali yamuja mutuuza wano obimubuuza. Kati mutuuliza kinga gwe oli person we. Person ki? Lindako. Kale ani awadde kasikiriza mukola ku TikTok? Liam Voice. Ani azishooting? Liam Voice. Nedda bannange. Muzibu ki? Genda. Muzibu ki? Tulemaganye. Abale ba Delta TV, Delta Force sheganye. Ebibuuzo biwaddeyo. Kubuza ebibuuzo. Nonzizeno. Program yange tuli mu hot seat. Demu ekibuuzo. Buuza taata nzire mu kibuuzo. Mweyagala. Mwagala nnyo ky'oba omanyi. Laavu. Era okwagala eba laavu. Kati embaga yaddi. Sibireyo ka baby. Omwana andizaala mu maaso eyo. Nani? N'omusajja wange gwe ndiba nfunye. Gweja kukuba buti. Ne paundi toyinawo kayimba. Basebo ne banyabo Delta TV, Delta Force, Monday up Friday, saa mwenda pa saa 11. Gwe nali eyo ngo yagala kukyala ku Friday ono genda kumfutyanka ngono. Tojja mirembe. Ebibuuzo byankubuuza bantu babisindika wano bibino wano. Oba yagala mbikulaga so bikola ki? Obikulaga. Bibuuzo bibino ono biraba. Bibuuzo babisindika wano. Obirabye. Buuza kimu ku kimu tolekayo. Kuba bandi abantu beetaaga okumanya. Ono agambye. Ono agambye ndako promota abamanyi neiba wammwe. Mweyagala. Gawlina Nagamba. Nagamba atya. Osulawa. Nsula gye nsula. Ate ye. Naye asula gye asula. Temusula wamu? Nedda. Ate n'ekifaananyi kyansindikidde. Nga tuliwa. Kiraga abantu, kiraga ensi yonna. Kyaza bukyaza. N'ebibuuzo kati bimpedde mumpe ku bibuuzo. N'obudde tebutambula. Pa ku masimu. Nze naze kudda mu bibuuzo. Ali ku simu. Tukole. Naffe okusaawa okulabako okuwulira. Tuli bulungi sebo, ogamba otya sebo? Buuza ku Vivian wuuyo. Ogamba otya sebo? Yes sebo. Obuuto mukwano. Yes sebo. N'omusajja gw'omanyi nti temusula bonna. Basula bonna. Atulimba. Gwema bali kukoza ki? Tebasobola kubanga basula bonna kubanga. Asulawo omusajja asulawo. Okitegeera. Olina okugumira buli kibuuzo ekijja okubuuzibwa bagamba era meseji nga nayibawo. Era nedda olaba nedda asooka ne ku simu. Kakojja akubuulirire. Mpulira anko.
tetuze kaya ne wamama nyene jo sinzidde mpulira anko omusajja gwe naye mukwano mulina okubanga mbaddeko mu kakoki naye bano bakankuulira eryaddala oyinza mukwano ne serembo katono balyankowe ayina babankazi ababeera nga bamuli ku kigo katikola ekyoza okubeera nga sekendandi kati omusajja mpulira sebo soko mpe kumanyago nze banteeka dubayi mbeera busega Dubai ebusega kati kagamba amazima ona asuba ona abeera wuwe akayimba mirembe kali webale amina banaye webale kasimba webale kwagala Mr. and Mrs. ate mwagadde nnyo mpulira anko ojja kulowooza nze kaalabe nze kaalabira ensi wowe ne message empulidde kuno nammwe naye bannange ninze yiyo ndyoke nziremu oli hello long time blood ndabira ku mimi omwana oyo abuzaabuza bannange buli kimuli ya mu voice yino halo Onesimas yakiriwa gwasinisa ne message nakagisoma soma obubaka bw'owandiise abuzaabuza kuki anko ahama okitegedde ate nga byonna ebiriko bya ddala kimala Onesimas oyo mwana musaleko tadda eyo simutedda okimanyi kati mwalalise okufuuka balolo modda abaana bagala gwa mukwano nga begomba kapo yammwe mwagala kumenya wasebunya omaye kisinza okunsanyusa kiki mbu tubeereno nga buli omu yeegomba kubeerako mukwano ogwo mwagala menya wasebunya nange mubadde ki kati muntu oyo kaamaalo what are you saying yes mukulu tebabuzaabuza simu ejja kukumira muntu oyo kaamaalo kuba ensimu yiyo mugiwulidde endowooza yaayo tulina yasembayo kali abasaba nabanyabo program ajita Delta Force Monday up to Friday sawa 9 paka saa 11 olunaku olwali gwendese katona nkyaze nenga tuvujjirwa otuka ba musimbi banafa abachapa Gen Enterprises basangibwa mu Kikubo Graphic Building shop number 03 ne wamune abanjovu estate bakugamba genda bakugobere ku ttaka lyoyagala kuzimba kupontira kukyusiza mpapula owamu balina n'essomero ya Njovu Junior Day and Boarding ku Kyewamala ate omwana mutwale ku Light College Mukono ku kyalo Nakabago ngadde Jinja then opposite police ye Mukono ekyalo bakita Nakabago twala yo mwana abangulwe oshegera bonji bateekamo musimira batuvujje tusobola kubanga tutambula malidadi sana Vivian obugambo bwobusembayo eri abawagizi bo ne Uganda yonna at large abagizi bange abalungi kyembyeyo ekibuuzo kyange benyiziza kansoko betondera naye badde sibuzaabuza tuli basanyufu nange ndi musanyufu nnyo okuba tuli basanyufu lwakuba tuli mu studio twatimbye n'ebitooka ne tugamba bamulese mama bamulese afulume ani mimi aisha mimi andiya mimi sandese amwedi bili mimi ze bawade offer ze MC ku mukolo ze tamu bule nze nja kuyita kugwange mukwana mimi ekibuzo kya kisema tusibule singa bucha kumacha nofuka president muntu ki akuli mu mutwe gwe njagala oyogere gosoboka osembiza ku mwanjo tugende sinza kwerabira mamango mulungi yasooka tugaba ministry mama mpesade tebalimu Fabila yonna terimu. Okay. Ofunye obwa president muntu ki gosoko sembeza ku mwanjo. Manager wange. Ani? Powers. Tebalimu abo. Ofunye obwa president. Anti nange nsobo defend. Kati oyagala njogerani. Simanyi.
obwa president bwange ba ministers nze noda faba kulonze advise omuntu kigosoko sembeza ku mwanju advise nkuwadde owange nkugambye powers kale gwe first lady donda first gundi man ekyo kizibu kuba tannajja banange kati simanyi bwe njogera kati tannajja nti osinzidde ku kiri tannafuna bwa president oba already ngandi mimi already ngandi wawule ku byempewo ne byobulamu nkutadde mu mirembe kansigale kunyumira kayimba ka Hajji naate nze sinnakuta weekwate ku mpewo musibe bulungi tusigala n'olunaku olwa Mande